Good afternoon. We bless the name of the Lord, and this is the Explorer TV. And today we are going to share from 2nd Chronicles, chapter 20, from verse 1 to 17. Mukama yebazibwe nnyo abooluganda abatuwuliriza bannange. Mwebale nnyo okubeera nga mutuwuliriza ebiseera byonna bannange. Era tuli basanyufu nnyo okubeera nga muwaayo obudde ne mutuwuliriza. Olunaku olwaleero nga tugenda okugabana njagala okubeeyanjulira. Amannya gange mpitibwa Kawaala. Kawaala omukyala eyali afumbiddwa omugenzi Kawaala, Pastor Kawaala. Omusajja wa Katonda omusumba yajja wano mu Massachusetts, Boston, n'akola revival okuviira ddala mu 2001 okutuusa lwe yagenda okubeera ne Mukama mu 2018 mu Gwomukaaga essaawa 6 ez'ekiro, kale ez'okumakya. Naye amanya gange mpitibwa Kawaala, era nga nze ndi mubuulizi wa njiri, era nga ngenda mu maaso n'okubuulira enjiri, era omusinza ayogera n'abantu ne tusaba n'abantu. Kale olunaku olwaleero nga tuli mu kugabana, twagala tulabe engeri gye tulwanamu olutalo. Tulaba nti luno olutalo luno lwa Mukama, naye tulaba nga Katonda okutulwanira. Tubadde tujja nga tuyiga ne tulaba nga Mukama atuyita ng'agamba nti abantu bange mmwe mujjukire okuva lwe twayiga emabegako. Era njagala n'obeebaza mmwe abagenda nga mutufollowinga, nga mufollowinga, nga munoonyereza enjiri ku Facebook, ku YouTube, ku Diaspora TV ne TV endala zonna. Tubeebaza. Naye kaakati twagala okulaba nti bannaaye olutalo luno oluliwo ani agenda okulutuwangulira. Luno olutalo si lwaffe n'akatono. Luno olutalo Mukama yagenda okutulwanira, era Mukama yagenda okulutuwangulira. Naye nga Mukama atandise okutulwanira olutalo luno, olusobedde buli omu, olusobedde abaasoma, olusobedde bonna ab'ebiti ebya waggulu, olusobedde buli muntu ayinako kyakola, nga buli omu ali waali, nga buli omu yeebuuza. Luno olutalo si lwa mwana wa muntu, wabula olutalo luno Katonda yagenda okulutulwanira. Olutalo mu kiseera kino mukimanyi nti tuli mu kiseera ekya coronavirus. Luno nno olulimi luzungu, kakati era mu Luganda era tukirita coronavirus. Eno endwadde eno etambulira mu bbanga, etambulira mu kussa, era olaba bino ebiseera tuteekako masiki, twambala ne tubeera nga tukuuma obulamu bwaffe, tutaase obulamu obw'abalala ate tutaase n'obulamu obwaffe. Naye twagala okulaba ffenna nga tunoonyereza ani agenda okutulwanira, ani mulwaniwo, ani gw'okwasizza olutalo luno. Twagala tulabeko mu byawandiikibwa basajja ki Katonda be yalwanira, basajja ki abaalumbibwa. Naye ng'era tetunnaba kugendayo, entalo mmeka z'olwanye. Tugenda ne tutuuka mu ntalo ez'amaanyi, entalo ez'obwavu, entalo ez'okulumbibwa mu nsi zaffe mu mawanga, entalo mu famire, entalo mu bufumbo, entalo mu baana, entalo mu masomero. Ebizibu bibeera bingi, naye ani atulwanira? Singa otudde awaka, kubanga kati tulaba nti embeera eno etutuuzizza awaka. Naye buli omu yeebuuza bannaye kijja kitya n'embeera nga ndi waka. Abakola gye bali naye baliyo era okubeera nga batuyambako. Luli era twayiga ne tulaba nti bwe tulaba nti Katonda yatulwanira, olabira ddala nga waliwo enteekateeka entegeke, naye nga eyagitegeka alina amagezi agasukkuluma buli kintu ky'ensi kyonna wano ku nsi, ng'era tewaliwo asobola kutuuka ku ndowooza ye.
era ffenna abamu abasinga buli omu agamba nti bannaye Mukama alina amaanyi. Katonda ye Katonda, alaba byonna, amanyi byonna, asobola byonna, era gwe twagala okuyigako kati. Nze anse yange ngamba nti Katonda yagenda okutulwanira olutalo luno, era ng'amaze okutulwanira olutalo nga tulaba ng'omwana omuwala bw'abadde ayimba Sara Serumaga ayimba nti ye Katonda akutula enjegere, ye Katonda atulwanira, ye Katonda atuwangulira. Naye ne Bayibuli bwetugamba bweti nti tuyimirire buyimirizi kubanga olutalo si lwaffe naye olutalo lwa Mukama. Katonda yatulwanira. Naye luli twayiga nga tulina ekyawandiikibwa era kyava mu Baluumi 8:28 nkyagala nnyo kubanga kiraga nti mu mbeera ng'oyingidde mu lutalo oba nga waliwo embeera ekunyigiriza oba omulaba azze okusoomooza, gwe ng'omuntu ayagala Katonda embeera eyo gibalirirengamu ekirungi kubanga ye Mukama yatusuubiza n'agamba nti mu byonna abikolera wamu olw'obulungi eri abo abamwagala. Naye mu kino era bwe tuba nga tutunudde bulungi mulimu ebintu Katonda ye byategese, byabazze, byalaba nga bijja kuvaayo bibeere bulungi, naye nga mu kyo Mukama ayagala okutuzaayo ku musingi tumumanye nti ye yatulwanira, yalwana ffe ebyo ebitulema nga tuli ku kisenge bwe tuti Katonda yasobola okutulwanira ng'oggulawo oluggi nga luganye. Katonda yasobola okutulwanira. Twagala tusome ku musajja ono gwe tusanga mu Byomumirembe ekyokubiri bikula wamu nange, Bayibuli yo nina eyange wano. Ebyomumirembe ekyokubiri essuula eya2 n'olunyiriri. Tugenda kuva ku lusooka tutuukire ddala ku lwe17 oba 18, naye wuliriza bulungi. Bayibuli egambye bweti nti awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo abaana ba Mowaabu n'abaana ba Amoni era awamu n'abo abamu ku Bamoni ne batabaala Yekosafaati okulwana naye. Olwokubiri lugambye bwe luti awo ne wajja abantu abaamugamba Yekosafaati nti ejje ddene likutabadde eriva emitala w'ennyanja e Busuuli, era laba bali mu Kazazo Nutamali ye Engedi. Olwokusatu lugamba bwe luti Yekosafaati n'atya. Bayibuli egambye Yekosafaati n'atya, era nga bw'olaba nti embeera bw'ejja n'ekulumba ekisooka kutya oba ng'ogwibudde mu kizibu otya. Bayibuli eyogera mu lunyiriri olwokusatu lumaakinga Yekosafaati n'atya ne yeeteekateeka okunoonya Mukama, n'alangirira okusiiba mu Yuda yonna. Njagala tusooke tulabe awo Yekosafaati ng'amaze okutya, Bayibuli egamba naye ne yeeteekateeka okunoonya Mukama. Awo we wali pointi yange abooluganda nga tutidde ng'embeera etusobedde. Twagala twekwatekwate ffenna wamu kubanga embeera bw'etulumba, embeera bw'ekulumba ate ne weeyawula owangulwa. Naye embeera bw'ebezze nga bweti, abooluganda kye kiseera ffe okudda awamu twenoonye tudde wamu ng'ekitole tusobole okulwanyisa omulabe. Naye laba namba 3 wano egamba mu Yekosafaati mu Ebyomumirembe 2 ekyokubiri 2 olunyiriri olusooka wano ku lwokusatu agambye Yekosafaati n'atya ne yeeteekateeka okunoonya Mukama, n'alangirira okusiiba mu Yuda yonna. Abooluganda tulabe nti embeera eno ogiraba tuli waka, tosuba omukisa guno kunoonya Katonda, era abantu bali mu kunoonya Mukama. Buli omu omulaba ng'anoonya Katonda mu kasonda, ku mmeeza, ebweru, abantu banoonya Katonda. Mwebala okunoonya Katonda. Naye waliwo point twagala tunoonyeze Katonda mu kwetoowaza, mu bwetoowaza obungi, nga tumutegeera nti ye Katonda. Ye Katonda eyatonda eggulu n'ensi, ye Katonda eyatuyita, ye Katonda eyatutonda, ye Katonda atuwadde obulamu ffe okutuuka kaakano nga tukyali balamu. Ne mu kiseera kino abantu, enkuyanja y'abantu ng'efa nammwe mu nnamba mugiraba, abantu bali ku TV nga mulaba, e Uganda mulaba,
wano tulaba mu America e Uganda tulaba abantu enamba nga mpitirivu buli nsi mulimu abantu abakunkumuka naye weebaze Katonda nti akyakuleseewo. Katonda nga akyatuleseewo tweteeketeeke tumunoonye. Mwaba atandikedde okumunoonya Mukama yeebazibwe tweyongera okunoonya Katonda. Naye tumunoonya tutya? Tugenda kunoonya Katonda mu bwetoowaze. Abooluganda Katonda yeetaaga obuwombeefu. Twetaaga okukkakkana. Twetaaga okuvaayo gye tubadde. Tuddeyo. Twewombeeke tunoonye Katonda. Tulaba story y'omusajja ono Yekosafaati yakola atya? Yasooka n'atya? Pozi ng'obulwadde buno we buzze nga tetubutegeera bulungi ne tutya. Tutya entiise tukwata abantu bafiirwa ne babeera nga tosobola nagendayo kumuziika kubanga waliwo social distance okubeera nga twewa ebbanga abooluganda. Wali okirabyewa omwagalwawo n'agenda n'ava mu nsi n'obeera nga tosobola muziika. Abamu babookya okiwulira, abamu babeerera ddala batono temusobola kubeera wamu. Naye kaakati tweyongera olwokuna Bayibuli egambye nti Yuda ne bakuŋŋaana okunoonya okubeerwa eri Mukama. Bakuŋŋaana okunoonya okubeerwa eri Mukama. Kuno kwetoowaza kubanga otuuka ku point egamba okubeerwa kwange kulivaawa. Okubeerwa kwange kugenda kuva eri Mukama. Okubeerwa kwaffe kuyinza kuvaawo abooluganda. Okubeerwa kwaffe kujja kuva eri Mukama kubanga yenna nnyini eggulu n'ensi. Katonda ye yatuteeka ku nsi kuno. Katonda yatuwadde ekisa. Katonda yatuwadde byonna byatuwadde. Katonda yatuwadde amaka ge tulimu. Katonda yatuwadde abaana. Katonda yatuwadde obugagga. Kakati kabaka Yekosafaati yeeteekateeka okunoonya Mukama nti Yuda ne bakuŋŋaana okunoonya okubeerwa eri Mukama. Baaviira ddala mu bibuga byonna era Yuda okunoonya Mukama. Olwokutaano lugambye Yekosafaati n'ayimirira mu kkuŋŋaaniro lya Yuda ne Yerusaalemi mu nnyumba ya Mukama mu maaso g'oluggya lwali oluggya olupya. N'ayogera nti ayi Mukama Katonda wa bajjajjaffe, toli Katonda wa ggulu. Si gwe watonda eggulu Mukama. Banaye nga tunoonya Katonda kitegeeza tuleeta ensonga zaffe eri Mukama. Kwe kusaba okwetoowaza n'ofukamira n'ogamba Katonda wange, Katonda wange. Yesu yagamba Kitange kiki ekikundesezza? Yakakkananga obulumi bumuli bungi ng'atufiirira. Naye kaakano omusajja agambye nti ayi Mukama Katonda wa bajjajjaffe, toli Katonda mu ggulu era si ggwe afuga obwakabaka bwonna obw'amawoli oba mu restroom. Naaba engalo. Togenda kulya mmere nga tonaabye engalo. Buno olumbe lutambulira mu bbanga tosobola kululaba. Naye ono omwami ng'asaba n'agamba nti ffe tetumanyi na bwe tuba tukola naye amaaso gaffe gatunuulira ggwe ayinza okutulokola. Katonda yekka amaaso gaffe gatunuulidde Mukama yayinza okutulokola. Embeera nga zitulumbye tutunuulidde Katonda, tutunuulire Katonda. Tuwulirize tubeere bawuliriza batuufu. Okimanyi nti gwe okulya obulungi n'okwefaako oba ogondedde Katonda? Nabadde nkibikkulirwa bulungi nga ndaba nti bannaye Mukama atwagala. Atulabye nga tubadde tetwefaako. Ebibala tubiyitako buyisi. Mirundi emeka gy'oyise mu kibuga wano Kampala awo, gy'oyita mu biduukaduuka eyo, nga bw'olaba apo ezo ziyitako buyisi, eppaapaali oliyitako. Naye Mukama ayagala tulye ebibala. Kati tuddayo okulya obulungi. Mukama ayagala ofumbe ku bukejje, osaliremu karotsi, oba ogattamu ku bivaavava enva endiirwa, owuuteko ku supu. Ebiseera ebisinga supu tumuwuutako oba nga waliwo mukwano gwakututteko mu restaurant. Naye twagala tutandike okwefaako. Ebiseera ebisinga okimanyi nti tufa ku bantu balala. Bw'okyaza ku bagenyi ofumba emmere n'ofumba ennyama, by'otafumba bulijjo tobyefumbira ggwe. N'ofumba ennyama, n'ofumba omuceere wano, buli kava konna, naye ng'oyagala kusanyusa bagenyi. Naye kati Mukama atuzzaayo ebyo byefumbireko maama, bifumbire ku mwami, bifumbire ku baana. Ate bw'osena emmere ku sowaani teekako emmere ewera. Okimanyi nti bwe tubeera nga tuli awaka
ennyama efumbiddwa, ebifi bibalwa bubalwa, omwana afuna akafi bwe kati. Ate bw'aba akafunye omugenyi n'amala ayingirawo, ekifi ky'omwana kye basooka okusaba. Kyova olaba edda baatuyigirizanga nga ffe abamu bwe bakuwa enva osooka mu kifi. Naye kubanga omanyi omugenyi atuukira awo, enva zo ekifi ekyo ne bakikuggyako osooka mu kifi. Naye ng'ekyo kiyinza okukubya embooko. Era nga bagamba tosookanga nnyama, osooka kulya mmere. Naye ekiseera kituuse abooluganda tweddemu nti Katonda azze okutuzuukusa nti bannaye mwefeeko. Tufa nnyo okulowooza ku ssente okufa ku ssente ez'okwekuumira nga tukaddiye oba nga kale nga tuvudde oba mu nsi ez'okulekera abaana baffe oba abantu baffe. Naye abooluganda ekyo kyonnyini nnyini ombalirirayo gikole bulungi. Akaseera kano weetaaga era okwefaako, weetaaga olye ku ekyo ky'okola. Ne bw'oba tolina akutwalako out kulyako mu restaurant, gwe weetwale. Tuyige okwesigamu. Kati Katonda atuzzaayo atuyita agamba nti abange ekibalobera okwefaako kiki? Emmere ogifumbira bagenyi, akanyama enkoko ogisalira mugenyi, era bw'oba ow'okulya weewa lusingosingo. Bannaye eyo tuveeyo tubeere nga tweteekamu ebirungi. Mukama atuzzaayo, tulina okulya obulungi, tulina okunywa. Omuntu gula ku ntangawuuzi, oba gwe wagisimba oba gwe tewagisimba, ng'oliwo oli oba oli mu Amerika, gula ku ntangawuuzi, gula ku nemaawa, kola kacaayi akalungi kako, ate tokanywa mulundi gumu ku nkya, break yokka. Naye Mukama atuzzaayo agamba nti bannaye mbatunuulira nga n'okwefaako temwefaako. Mwefeeko, mulye bulungi, breakfast gifune ng'ewera, olye ku ggi. Amagi olusi bwe twalinga mu kyalo eyo nga tuweereza amagi, abantu bagakuŋŋaanya bagaleeta, tebalirya bo, balireeta mu church. Kiki ekiweebwayo kyalina, which is okay. Naye mulye ku magi. Goba ku nkoko, abaana bagobe ku nkoko ezo ze mulunda eziri awo, mulye ku nkoko. Kubanga ekiseera okirabye kino ekya coronavirus bwe kize, abantu bafa balinga bumunyeera, bafa bufi. Naye bannaaye gw'oliryako ddi obulungi, gw'onooyambalako ddi obulungi, gw'onootunulako ddi obulungi, bw'otuuka ogenda mu mikolo gw'otuuka ng'ogenda weefunyizza. Kubanga naawe muli owulira nga towera. Naye Mukama atuzzaayo. Bino ebintu tugenda kubibalamu obulungi. Ddayo ku layini yaffe gye twafunye eya Baruumi 8:28 nti byonna ye abikolera wamu olw'obulungi eri abo abamwagala. Katonda bino abitukolera olw'obulungi kubanga akola ki? Atwagala. Okimanyi nti bwe mba seefaako, bwe mba siryako bulungi, mbeera seewombese wansi wa mukono gwa Katonda. Kubanga Katonda bwe yatonda Adamu ne Kawa okuva ku lubereberye yabatonda n'abagamba mugende muzaale mwale, ate n'ensi n'agituwaako obuyinza, buli ebimera n'abibawaako obuyinza balye. Naye olina amapaapaali mu lusuku, buli lw'olikuba bw'oti olitwala ewali we balitundira mu katale, gw'onoosaladde ku paapaali ow'oluganda n'olirya. Bw'ogira kasooli bw'oti omufumba wa mu katale, gw'onootuulako ddi ne famire yo n'abaana ne mutuula ne mulya, nga bye mulya mu byenjooyinga nga byammwe. Mukama atuzzaayo. Nywa ku tuzzi ow'oluganda, beera nga weefaako, ddya ku bibala, gulayo ku lugoye olulungi, weeteekemu ku ssente. Katonda kyava atuzzaayo. Naye kino kyakwewombeeka. Eyo ngenzeyo nga mbalaga steps ez'okwewombeeka. Bwe tuba tetwewombeesa eri Mukama, ffe tulowooza nti Mukama azze tukangavula nti obadde mu kibiibwa ekiti, okoze bwoti bwoti. Naye n'obuteefaako obwefi obeera ojeemedde Mukama. Gwe obuteeriisa bulungi, gwe obutalabirira mukyala wo bulungi, gwe obutalabirira mwami wo bulungi, gwe obutalabirira baana bo bulungi, tubeera ng'abajeemedde Katonda. Naye okusaba okw'okwewombeeka kwe kugenda okutuwonya abooluganda. Tuwulirize, tunywe, tulye enva endiirwa, twefeeko, tugenda kubeera nga tuwona. Waliwo n'ekirala omukwano gwange yankubirako juzi n'aŋŋamba, nalaba ne ka vidiyo era tujja kuba nga ŋŋamba buulira. Naye omukwano gwange nankubira n'agamba nti owange akatungulu kano kalimu ekyamaanyi, kawonya buno obulwadde obuzzeewo, naawe wampuliriza oyinza okukikola. Okoona akatungulu
galiki akatungulu aka steam eyo egenda straight munda muggwe ate bw'otuuya nabwo oti waliwo ebizibukuka obwo bulamu abooluganda tukole kyonna kye tusoboka ekisoboka tuwulirize abasawo bye batugamba tuwulirize abakulembeze bye batugamba tuwulirize Katonda kyatugamba abakulembeze batugambye nti mubeere eka kubanga ekigendererwa kubeera nga tetusaasaanya bulwadde era bwe kinaazuuka nti obulwadde buweddeyo abooluganda buli omu agenda kudda mu ndasi naye nga tuli awaka katunoonye Katonda katweyongereyo nga tunaatera okugenda okulaba nga tumaliriza olunyiro olwa 13 n'agamba Yuda yenna ne bayimirira mu maaso ga Mukama nga balina abaana baabwe abato n'abakazi baabwe n'abaana baabwe olwa 14 agambye nti awo omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Yakaziyeri mutabani wa Zekariya mutabani wa Benaya mutabani wa Yeyeri mutabani wa Mataniya omuleevi ow'oku batabani ba Asafu wakati mu kibiina n'ayogera nti muwulire mmwe Abayudaaya mwenna nammwe ababeera mu Yerusaalemi naawe kabaka Yekosafaati bw'ati bw'agamba Mukama nti temutya mmwe so temukeŋŋentererwa olw'eggye lino eddene kubanga olutalo si lwammwe naye lwa Katonda olutalo si lwammwe naye lwa Katonda muwulire mmwe nti temutya mmwe olw'obulwadde buno obuzze kubanga olutalo si lwammwe naye olutalo luno lwa Katonda Bayibuli egambye ku 16 nti enkya muserengete mulwane nabo laba bambukira awalinyirwa ezzizi nammwe muli basanga ekiwonvu ne mukisibuka mu maaso g'eddungu Yerweri temulyetaaga kulwana mu lutalo luno mwesimbe muyimirire buyimirizi mulabe obulokozi bwa Mukama obuli nammwe mwesimbe muyimirire buyimirizi mulabe obulokozi bwa Mukama obuli nammwe tetwetaaga ffe kulwana mu maanyi gaffe tetwetaaga kubeera mu byaffe naye Bayibuli etugambye twesimbe tuyimirire buyimirizi tulabe obulokozi bwa Katonda Bayibuli negamba nti temulyetaaga kulwana lutalo luno naye muyimirire buyimirizi mulabe obulokozi bwa Katonda Bayibuli egamba 18 nti awo Yekosafaati n'avunnama amaaso ge ku ttaka ne Yuda yenna n'abaabeera mu Yerusaalemi ne bavunnama mu maaso ga Mukama nga basinza Mukama ne basinza Katonda abooluganda Katonda atuwonya endwadde eno eya coronavirus era ekiseera kigenda kutuuka ng'ate era kituuse Katonda atuwonya ffe tubeere mu maaso ga Katonda nga tumusinza nti Mukama osaanidde ggwe nannyini eggulu n'ensi ye Katonda ow'amaanyi ye Katonda alwana entalo zaffe ye Katonda eyagamba nti tasobola kutuleka nti jjo ne leero n'emirembe gyonna abeera naffe eyalwana entalo ez'edda ye Katonda atulwanira Mukama akuwonya olwaleero bw'obeera ng'oli ku buliri ku kiseera kino emigo gya Yesu Kristo gye gikuwonya kwata mu kifuba kyo ogambe nti emigo gya Yesu Kristo gye gimponya endwadde eno eya coronavirus gamba Mukama mukowoole ogambe nti Mukama siggwe Katonda ow'amaanyi siggwe Katonda ow'ekitiibwa siggwe Katonda eyatutonda n'otuwa ensi n'ebirimu byonna okubirya Katonda wange nkukowoola mu maanyi go jangu omponye ye Katonda atuwonya Mukama akuwonya leero era Mukama akuwa omukisa olunaku olwaleero Mukama akusumululera akuwonya beera bulungi ng'osaba ng'okozesa byonna nga bwe bagambye Mukama akuwonya omukisa amannya gange nsigadde nga ndi Meeyi Kawaala era mweyongera okuwuliriza Mukama omulungi abawa omukisa amiina.